21 abavunaanibwa omusango okukola Dduyiro agambibwa okuwa ekinnamagye mu ngeri emenya amateeka okuli amyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform Alex Mufumbiro, Edward Ssebuufu amanyiddwa ennyo nga Eddie Mutwe, Kivumbi Akireewo, Tas Calvin n'abalala bakomezeddwa olwaleero mu kkooti ey'e Kawempe. Kyokka waliwo abamu ku bano abatalabiseeko mu buntu mu kkooti okuli Sauda Madada, Keija Doreen ne Olivia Lutaya nga bano balabikidde ku mutimbagano. Bannamateeka abawaabirwa basoose kwemulugunya ku ky'oludda oluwaabi okwongerangako abavunaanwa ku fayiro y'omusango ate nga kino kkooti yali yakigaana. Omulamuzi Damali Agumasiimwe asinzidde wano n'alagira oludda oluwaabi obutaddamu kwongerako muntu yenna ku fayiro kisobozese omusango guno okugenda mu maaso. Reasons being that these persons have had them from the 14th of August 2025. I cannot continue allowing amendments. Bannamateeka babawaabirwa era bawakanyizza okusaba kw'oludda oluwaabi olwagala bannamawulire bagwe mu kkooti okukwata ebigenda mu maaso nga wano bagambye nti tewali bujulizi bulaga nti waliwo ebyokwerinda bwe bibeera mu matigga so ng'era bagambye nti omusango guno gulimu ensonga abantu ze beetaaga okuwulira. Some of the accused people, including 8, are leaders of the second biggest political party here in Uganda. So they have a lot of following and supporters. Whereas some of his colleagues are also in prison, by covering these proceedings by our media group, which is clearly by the media group here, helps also those leaders that are still incarcerated to follow court proceedings. Banera balazinga bannamawulire balina ekitongole ekibalungamya ekisobola okukangavvula abo abeera bavudde ku mulamwa. Has not in any way adduced evidence to justify that media will prejudice the security or that they will interfere in anybody, whether they are witnesses, and that it should be barred from covering this matter. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwa mu Bruce Tongirwe lutegeezezza nga bwe lulina omujulizi mu kkooti kyokka ne lulaga nga bwe lutali lweteefuteefu okugenda mu maaso n'okuwulira obujulizi bwe leero newankubadde nga bannamateeka b'abasibe bo babadde beetegefu okugenda mu maaso n'omujulizi oyo Soma Armstrong ng'ono mbega owa poliisi. Wano omulamuzi asazeewo nti olutuulo oluddako kkooti ejja kuwuliriza abajulizi ab'oludda oluwaabi era kkooti eno n'eragira oludda oluwaabi okuwaayo obujulizi bwonna eri bannamateeka b'abasibe. Bannamateeka babawaabirwa era bazzeemu okusabira abantu baabwe okweyimirirwa ng'era balaze kkooti abayima abasaanidde kyokka ng'oludda oluwaabi lusabyeyo obudde okwetegereza ebiwandiiko ebireeteddwa lisobole okwanukula. Banna NUP bano bavunaanibwa omusango okwenyigira mu kukola Dduyiro agambibwa okubawa ekinnamagye mu ngeri emenya amateeka nti era kino bakikolera ku kitebe ky'ekibiina kya NUP Makerere Kavule mu Kampala. Omusango gwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Oluvannyuma amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP Alex Mufumbiro kkooti eno ng'ekubirizibwa omulamuzi omulala Aine Mbabazi Doreen emugguddeko omusango omulala nga gwa kukuma muliro mu bantu n'ekigendererwa eky'okulumba nti abasirikale ba poliisi okubatuusaako obulabe. On the 4th day of September 2025, all thereabouts at the National Unity Platform offices in Makerere Kavule, Wandegeya, Kawempe Division in Kampala District, you incited persons to commit an offense against Ugandan security personnel, to wit, murder. Mufumbiro omusango guno agwegaanye era bannamateeka be baguwakanyizza nga bagamba nti guno gwe gumu kkooti ente Nakawa yagumuggyako ekintu kye bagamba nti kimenya amateeka okugumusomera ate mu kkooti eno nabwe kityo ne basaba guno gugobwe. Transfer of a charge sheet or a charge. The said charge which has just been read, the charge sheet be expanded from court records, and the accused person before you be set free as far as that charge sheet is concerned. Oludda oluwaabi lusabyeyo obudde lusobole okuddamu ku nsonga eno era nga wano omulamuzi omusango gwongezzayo okutuusa nga 13 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Annette Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Lwake TV Amalindilire.